Atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo bagombago kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira mbalamusizaako bakikaana mwena abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo. Twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu nga tusenvula okubeera nga tukulaakulana munda mu ffe n'okubeera nga tuva mu kirooto ekyo kye twesuulamu nga tweddiza obusika bwaffe ng'abaana aba kitaffe Tonda ne Maama Namugereka nga kwe kakoonizo aka buli kinnoomu naddala mu kaseera kano. Nga Katonda eyeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo bwe gutakkaanya na bigambo by'ogenda kubeera ng'owuliriza. Nkusaba obisule mu gguluka weeyongereyo nate n'obulamu bwo nga Katonda eyeetengeredde weewaawo. Nga sinaakusoma bbaluwa okuva ew'Omulongo, njagala mpozi waliwo ekintu kye neerabidde olunaku olw'eggulo nti bulamu tazaalibwa ku birthday eyo yokka naye azaalibwa emirundi 12 omwezi omwaka mulamba, ekitegeeza nti buli mwezi buli wootuuka katugambe nti wazaalibwa nga 21 oba nga 18 oba nga 14 oba nga 3 bwe bityo, buli wootuuka mu budde obwo then wabeerawo okuzaalibwa kwa bulamu munda mu ggwe ekimanyikidde nga Christ oil, bulamu wo azaalibwa munda mu ggwe. So buli wootuuka mu budde bwe wazaalirwamu buli mwezi olina okubeera omwegendereza mu nnaku ezo okulaba nti ozuukusa bulamu bwo oba Kristo wo atudde munda mu ggwe asobole okubeera ng'atambula bulungi ave mu bukulenge obwa wansi kye tuyita chakras, then ayambuke asobole okubeera nga atuuka ku kakulenge akookuna ng'ako ke kakugattaganya ng'omutonzi okubeera nga weddiza obuyinza bwo ate n'okukwasaganya kitaffe Tonda ne Maama Namugereka n'omwoyo wo oyo aba atudde mu mutima gwo, ekitegeera so mu new earth oba n'abo bonna abali mu kweddiza n'okweddiza obuyinza bwabwe nga bakatonda abeetengeredde era obusika bwabwe. Eno note mwetaaga mubeere nga mugimanyi nti tolina kufa ku birthday eyo yokka naye birthday ya bulamu wo abeera buli mwezi we wazaalibwa, then bulamu wo addamu era n'azaalibwa. Kati ggwe nga ggwe oyina okubeera nga oteekateeka ennyaniriza ya bulamu wo n'okubeera ng'omutambuza asobole okubeera ng'ayambuka waggulu akomererwe, wakomererwa then obeere nga obeera careful then azuukire buggya munda mu ggwe weeyongere okubeera nga obeera muwangaazi ate mu kuwangaala n'obeera nga n'okukula oba tokula oba odda buto nga medbeds we zigenda okubeera already ziri in place lwakuba nti tukyalinda the event. Zibeera zikozesa DNA yo ne data oyo ne bulamu bwo okubeera nga ekuzza buggya oba omuntu abadde akula abadde akuze then n'olabika nga omuntu omuto. Kino kijja kubeera nga tukikola
okusinziira ku kulungamizibwa bajjajjaffe ke bagenda nkubanga batuwa mu kaseera aka new earth, kubanga buli wabeerawo transition eya ensi empya nga bwe kizze kibeeranga, then bajjajja bajja ne babeera nga batulungamya engeri we tugenda okubeera nga tutambuzaamu obulamu obwa naddala ensi yaffe ey'omwoyo, kubanga buli woolekerera ensi ey'emyoyo then na buli kimu kitabanguka. So obulamu obwa lubaale waffe oba obw'obwakatonda bwaffe tetulina kubeera nga tubujjukira bujjukizi lunaku lumu nti Sunday oba Friday oba Saturday. Nedda, kirina kubeera bulamu bwa bulijjo. Buli lunaku buli kaseera w'oba otambula olina okubeera nga reflectinga ekyo. Nze nimwe mbeera ngenda kulya mbeera ntambulira mu kussa amayengo, at least okulaba nti nno wabeerawo enkyukakyuka y'embeera nteeka mu kitangaala ekyawamu ku Maama Nattimba n'embutonzi okutwaliza awamu. Ebintuntu ebitono ebyo bye tukola nga bakatonda bye bizimba omuzimbo ogw'obwawamu. So tonyooma kintu kyonna ky'oba okola. Osobola okubeera nga oli mu takisi, osobola okubeera nga oli mu kukola, osobola okubeera nga oli kunaaba, naye ng'ebirowoozo byo bitaddemu nga ossa ekitangaala okuyita mu mutwe kiyingira mu ttaka, then obeera ozanye paati yo ate naawe kennyini ne weeyoza ate n'obeera nga oyamba ne bakatonda abalala basobole okubeera nga bazuukuka bewangulire ekirabo kino, kubanga okuddamu ebigezo eby'emyaka emitwalo ebiri kumpi emitwalo ebiri n'ekitundu n'okusoba emyaka mingi, kyovula nno tasika kati egenda okubeera ng'eddawo yakulaba nti tutaasizza batya bakatonda okulaba nti at least bayatula obwakatonda bwabwe nga bali wano, bejjemu ekyo kyekyabalimbibwa nti nno okweyita katonda nti blasphemy. Oli mwana wa taata ogamba nti kyaffe ali mu ggulu nga ye kridiyo, kati akuzaala ate omwegaana. Kitegera ye wali olabyeko ddi amaka agabeerawo nga tegayina maama? Bakwerabiza maama ne bakuddira n'okkiririza mu mwana ne mwoyo mutuukirivu nga tomanyi nti mwoyo mutuukirivu ate y'omu ye mwana. Era ebbaluwa eno gy'ogenda okuwulira eva wa mwoyo mutuukirivu nga yeggwe buli omu amuyina. Nze naawe na buli kinnoomu ayina mwoyo we omutuukirivu gwe tuyita higher self oba omulongo. Oyo ali mu mutima, your divine spark ey'obwakatonda bwo obutudde mu mutima. Kati mwoba abagula emitima gy'abalala ne mugyeteekamu mugenda kuwoza ki? Yemmwe mumanyi. So ebbaluwa okuva eri ew'Omulongo egenda bweti. Mbalamusizaako baganda bange, bakatonda bannange mu biti byammwe eby'enjawulo. Katonda ali munda mu nze alamusa katonda ali munda mu ggwe. Ebintu bituuse mu kaseera akakalubu ku Maama Nattimba. Okuva mu kavuyo wagenda kuvaawo ebipya bisobole okubeera nga bijjawo ebyo ebikadde ebibadde biremedde ku Nattimba maama waffe. Olina okutambula bwantoogo era osobole okubeera nga onywera bukofu ku Maama Nattimba era ofune obuyambi mu kulungamizibwa ku bulamu obujja obwo bw'onaabeera oyanirizza mu kubeera nga weeyubula mu lugendo luno lw'otambula olw'obwakatonda bwo. Okuva we twayita ku bigezo era ne tuwangula ebigezo mu 2012 amakyusa gazze geeyongera mu kukula
n'okweteekebwateekebwa mu butonzi mu ngeri ey'omuggundu. Okuva olwo waliwo ebintu bingi nnyo ebiteereddwa mu butonzi era ne biteeka enkyukakyuka ey'omuggundu mu bulamu bwaffe. Ebintu ebyo ebibadde bizze nga bituweereza akaseera kano tebikyatuweereza kubanga tuli ku kkubo eppya eryo erigenda okubeera nga lireeta enkyukakyuka ez'omuggundu mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Kituufu nnyo nnyini ddala enkyukakyuka egenda kujja mu bwangu era nga bintu bingi nnyo bigenda kubeera nga bijja mu ngeri ey'ekizungirizi. Okuva eri ebyo byonna by'oyiseemu, enkyukakyuka ezigenda okubeera nga zijja zigenda kwewuunyisa bangi abatudde ku sseŋŋendo yonna. Ebyewuunyisa ebigenda okubeera nga bijja kuggulirawo omwana w'omuntu, muganda wange ggwe, okubeera nga ofuna obusobozi okwogera n'okukolagana n'esseŋŋendo endala mu butonzi. Eri abo bonna abeetegefu abali mu solar system eno ey'obucwezi balina obuvunaanyizibwa obw'okubeera nga bayimirira bwentoogo okulaba nga enkyukakyuka zino zitambula bukwakku. Era nga zeetaagisa okubeerawo kwammwe n'okulemerako nga wabeerawo enkyukakyuka mu buyinza ku mitendera egy'enjawulo. Wabaddewo obuyambi bungi nnyo obuweereddwayo mu kweyubula kuno. Obuyambi obwo bw'otamanyiiko ggwe ng'omwana w'omuntu atudde mu nnyama. Naye eri ebyo bye njagala okubeera nga nkulaga nti weeteeketeeke okubeera nga otambulira mu bulamu obw'okukolagana n'eddembe, nga ebyo ebiteekeddwateekeddwa nga tomanyi bisobole okubeera nga biggulwa era bikusisinkane mu bulamu bwo. Bingi by'otunuulidde era ebigenda okubeera nga bijja mu bulamu bwo okuleeta eddembe eri ensi yonna n'eri buli mwoyo gwonna ogwo oguyimusa embeera ey'okwagala n'okwewaŋŋana ekitiibwa ku sseŋŋendo okutwaliza wamu. Nteekateeka nnyingi ezigenda okubeera nga zikolebwa mu mawanga ag'enjawulo, naye nga ziyimiridde mu kiruubirirwa eky'okwagala n'okuyambagagana
okusobola okutuuka ku biruubirirwa ebyo eby'owaawamu mu nkolagana ey'awamu ng'abaana aba Maama Nattimba. Ebyo ebizze bikolebwa mu nsi ennene tebisobodde kubeera nga bireetawo eddembe ery'omuggundu ku sseŋŋendo yonna era nga mulabye ebibuvuddemu. Ke kaseera ok'okuggyawo ebyokulwanyisa nnamuzisa era tufune enteekateeka ey'awamu nga ensi zonna ezikola sseŋŋendo okusobola okubeera nga tukolaganira wamu tuggyewo ennaku eyo gye twali twesize ejjudde obulamu bwa buli kinnoomu ku sseŋŋendo. Buli we munaakolera awamu mujja kwewuunya enkyukakyuka engeri we zinajja mu bulamu bwammwe ng'abatudde ku Nattimba. Tujja kukolayo byonna ebyetaagisibwa okubeera nga tubayambako. Akaseera kano tutunuulidde eri abo bonna abalina okuyaayaana n'okubeera nga batambulira mu bulamu obw'awamu, kubanga kyetaagisa okuzimba omuzimbo ogw'awamu ogw'abantu bonna ku sseŋŋendo, okubategeeza era ne batandika okubeera nga batambulira mu bulamu obwo obw'awamu. Embeera ey'abantu abasinga obungi ku nsi ezisinga obungi yeeraliikiriza era nga kirina okukolebwa mu ngeri ey'amangu okuteekawo enkyukakyuka ey'omuggundu obulamu bwabwe busobole okubeera nga butereezebwa. Buli w'ofuna ekiruubirirwa era n'okkiriza okubeera nga otambulira mu kiruubirirwa ekyo, kikusoboseza okubeera nga owa omukono eri abalala basobole okubeera nga bafuna enkyukakyuka mu bulamu bwabwe. Buli w'osalawo okubeera nga weeyisa mu bulamu obw'obumu era n'otambulira mu ntegeera eyo ey'obumu, obeera owadde oba otaddewo omuzimbo ogw'awamu ogunaayamba mu kuteekawo obumu obwo obusinga okubeera nga bwetaagisibwa mu kaseera kano. Tumanyi nti bingi ebigenda okubeera nga bikolebwa ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu, era tumanyi nti nno obuyambi bugenda kubeera nga butuuka bwangu ddala. Nga bulijjo abayambi bangi abaliwo kati ku sseŋŋendo yo kennyini nga bali mu mubiri n'abataliiko nga bali mu bitundu ebyo bye balina okubeera nga babeeramu okuwa obuyambi naye nga balindiridde kaseera katuufu. Buli kaseera tuzze tubayambanga naye nga tuba tulina okulinda okuddibwamu okuva eri mmwe. Tulina okubeera nga tulinda okuddibwamu okuva
eri mmwe. Akaseera katuuse enkyukakyuka ez'omuggundu n'enkyukakyuka mu tekinologiya okubeera nga zijja mu kuyamba n'okuggyawo ebizibu ebyo byonna ebimaamidde omwana w'omuntu. Bwe kibeera nga kisoboka tusobola n'okkola enteekateeka esobola okuddamu ggwe ku bizibu ku ebyo by'osisinkana mu bulamu ne tubeera nga tukuwa ekyokuddibwamu. Tumanyi bingi by'oyitamu era nga tuli beetegefu okuyamba, era nga kino tuzze tukikola nga tuzze tutereeza amazzi obwagatwerwamu nga tuzze tugulongoosa ebiseera ebyo byonna emabega. Amazzi gammwe n'ebitonde eby'omu nnyanja biri mu buzibu kubanga buli kiseera obutwa obubuteerwamu bugenda bweyongera, naye tukola kyonna ekisoboka okulaba nti tukendeeza ku butwa buno. Tulina bingi eby'okkola naye nga newankubadde mwesuuliddewo gwa nnaggambwa, naye era tukola kye tuba tukola. Bino bye tukola tetubikola nti twetaagisa okubeera nga tusasulwa, nedda, naye kye kikula kyaffe era nga mukimanyi. Oba ogezezzaako okubeera nga otunuulira mu maaso, waliwo ebintu bingi, projects empya nnyingi ezigenda okubeera nga zijja eri abo bonna abanaasobola okubeera nga bayingira mu mugigi omuggya ogwa New Golden Age. Mu biseera eby'emabega mwayita mu bulamu okweyubula nga mutambulira ku bululume. Entalo zibaddewo ku sseŋŋendo zonna zisobole okubeera nga zibawa ekyokuyiga nti ke kaseera muzirinnye ku nfeete. Manyi nti kya nnaku ku lw'okuba nti twakkiriza okubeera nga tugenda mu mbeera zino nga tetuyina ntegeera emala, naye kye kiseera tufunemu ekyokuyiga nti ffenna ng'abaana b'abantu tutambulira mu bumu, obulamu butukuvu, era nga tulina okubeera nga tweyisaamu mu ngeri esaanidde etambulira mu bumu era mu butukuvu obwo bwe tuli. Obululume obusinga obungi obuzze nga butambulira mu bulamu bwaffe buvuddemu okubeera nga tutambula mu bulamu obwo obw'emabega, era n'ebikolwa ebyo bye tuzze tukola bizze nga bitambulira ku bululume obwo bwe tuzze tuleka mu lugendo lwaffe lwe tuzze tutambula buli kiseera nga tubbulukuka. Naye mu kaseera akajja mu maaso obulamu bugenda kubeera nga bulongooka. Buli omu ajja kuyisibwa na kwagala.
ajja kuyisibwa era ajja kuwa omulala ekitiibwa ng'asinziira mu kwagala era n'okufa ku ndowooza ye n'empulira ye. Kijja kujja era nga kigenda kubeerawo okubeera nga tutambulira mu kisa n'okwefaako era manyi nti kino kigenda kiyingira eri buli bulamu bwa buli kinnoomu okubeera nga ekisa kyakulembeza ng'endabirwamu ye. Tuzze twogera ku mayengo gazze geeyongera okubeera nga geeyongera mu maanyi mu ngeri eno gagenze go amayengo nga gafuula abantu bonna ab'oku sseŋŋendo okubeera n'ekisa n'okufa eri abalala. Ebiro eby'amabega bibadde bya kinywa musaayi era bibadde bya kweyisa mu ngeri ya ffujjo, naye kye kiseera tubibikkeko era tubireke emabega tusobole okubeera nga tutunuulira obulamu obulungi obwo obujja. Mu mutima ffenna tuli kwagala era nga tuli bitonde ebijjuddemu okwagala, naye twasalawo ne twejja mu ntegeera eyo, mu ngeri eyo tuzze tuyita mu bulamu obw'ekizikiza era obw'obulumi. Ke kaseera gwe nga buli kinnoomu atudde ku Maama Nattimba olowooze mu kisa era ojjukire ekitukuvu ekyo ekikutuddemu nti kiri eri buli kinnoomu na buli kitonde. Ekyo ekikutuddemu kiri mu buli kitonde era okkirize oyite mu bulamu obwo osobole okubeera nga weeyubula okuva ku mutendera guno gw'oliko weewangulire omutendera oguddako. Tumanyi nti emyoyo mingi gisuddeyo gwannaggambwa okubeera nga ginoonya n'okukkiriza mu mazima gano, naye ng'ebitonde tutambulira mu bulamu obutaggwaawo era tuzze buli kaseera nga tweyubula era nga tweyongera mu ntegeera mu ngeri ebintu nga we bikola mu bulamu bwaffe. Osobola okukola ensobi naye buli kiseera wabeerawo akadde n'akakisa ak'okubeera nga otereeza ebyo by'obeera osobezza. Emyoyo mingi gizze gitambulira mu bulamu obw'enjawulo naye era gituuka ekiseera ne gifuna obuyambi okusobola okubeera nga gitereeza ebyo gye gibeera bisobezza mu bulamu bwagyo. Njagala okitegeere era ofune entegeera eno nti tewaliiwo yenna akubonereza eri ebikolwa byo by'oba okoze, naye olina okukkiriza okungule ebyo byonna by'oba osize okusinziira ku bikolwa by'olugendo lwo nga Katonda eyeetengeredde. Kirabika nga ayogera nti ebikolwa byokka ebibeera ebibi nti bye bibeera bitunuuliddwa. Naye n'ebikolwa ebirungi nabyo bibeera bitunuuliddwa ng'omutonzi okungula ebyo by'oba osize
w'osiga ebirungi era okungula birungi, w'osiga ebibi era okungula by'oba osize. Nga omwoyo, mwoyo munnange, nkusaba okole kyonna ekisoboka olabe nti nno okola ebyo ebikusaanidde era olabe nti okola kyonna ekisoboka okuyamba eri myoyo gyenno okufuna ebyo gye bibeera byetaaga mu lugendo lwayo gisobole okubeera nga gyeyubula mu kaseera kaagyo we gibeera gironze. Omwagalwa, tewali kkomo eri buyinza bwonna bwe tuyina ng'emyoyo. Osobola okubeera n'ebyamagero byonna by'obeera oyagala mu bulamu bwo kasita obeera nga oyimiridde mu kwagala. Wekkiririzeemu ng'omutonzi era manya ekyo ky'oli. Funa entegeera mu bulamu bwo omanye nti ekyo kyonna ky'okola eri omulala naawe bajja kikkola. Tukusaba ng'emyoyo gy'awamu okkirize era oyongere okubeera ng'owanirira ekitangaala n'ebikolwa ebirungi mu bwakatonda bwo mu bwawamu obutugatta nga awamu. Ke kaseera ak'okusiibula nga nkuweereza okwagala n'emikisa era nsaba ekitangaala kikke eri obulamu bwo n'olugendo lw'obwakatonda bwo nga omwoyo. Oyina omwoyo era nga buli kitonde kyonna mu bw'obutonzi kiyina omwoyo nga nange ayogera. Ndi kitangaala era ndi kwagala. Atenderezebwa agulumizibwe oyo Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Omwoyo Katonda ali munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe era akuume. Bye bye.